Challenges abantu basinze okusanga especially abayimbi is still looking at His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu as a musician. Bakyala bulira gamafini gwe balaba emyaka 25 emabega, which is no longer the same. Abantu bakula, abantu they progress, abantu they move to the next level. Mukama wamuwa favor n'okuganja. The difference between Kyagulanyi and them is Kyagulanyi ya indoctrinating mu bulamu bw'omuntu wa wansi emotionally, musically, because music is the most powerful tool eyogera n'emyoyo gy'abantu. Kyova olaba music osobola okuyimba ku nguzi n'okera government ne banning oluyimba, naye ate mu firimu basobola okuzannya ku nguzi ne batabanninga firimu. Kati beba abantu Saimo bosanga nga Saima agagga wadde ne banko mwana Saimo ku yesimu zenta kyazikwata Saimo yafuuka business status yakyuka. Saimo gwe wali omanyinga mwavu lulinga yeyi yasiye Saimo kati afunye ku center running empire ye ya Semo. Ewe running empire Semo ta China budde bwa free calls akwate simu mu budde ayina ebyokukola bingi kitegeeza accessibility y'okufuna Saimo tekyalinga eyaruli kiriza nti mukama amuwadde ekisa kyasituse bwa kuyita ku appointment n'akutuuza mulinde wayelevo kuokyali olina omulinda sekitawanya ego yetawanya abayimbi abakyala Kyagulanyi Ssentamu ngalaga mafini ego yeri mu bata omuntu wakwata sigaza ababe because ye of course ogezako kusigaza ababo naye ne status calling for the next level. Abasajja abo nze saagala bajaji. I don't want to judge them because from what I see online baba summonings Mugwanga muno security tesobola kusamoninga n'ogaana because you can never fight the state. Muyinza oboogerera nti baalidde nga we mwogera, but no one has the evidence nti baakoze eki baalidde. Semo exactly. Now most problems ezizetusanga nti to addressing atrocities eziyita mu ggwanga muno, but of course olina okumanya mbu tebigenda kujja at no cost. Buli kyoyogera nga kikyamu olina okisasulira because tewali revolution. Enkudi Beach Festival ku Ero Beach Entebbe ekutte wansi ne waggulu. Kusana nga 18 ogw'omunaana tekyali kulanga kulala. Ero Beach Entebbe tugenda okubeera nga kuzomezi 18 ogw'omunaana nga 18 August ku Ero Beach Enkudi Beach Festival. Enkudi Beach Festival agenda kuyimba ennyimba ez'amagezi. Tujja n'ow'Enkudi 18 tugenda ku Ero Beach okuyingira mutwalo gumu emitwalo ebiri emmeeza ya bukadde bubiri. Canada. Tewakyali kulinda kwonna olugendo lw'okulambula Canada luulu n'olugguse. Ojjukira ebiseera ebyo we twasobera ku Canadian Prairie era nga wandyagadde okulambula n'okutuukako mu bifo eby'enjawulo gye zisangibwa mu Canada. Omukisa guno True Treasure Land International Safari tukutegekedde ekyenjawulo n'akaseera k'essanyu okuyisa mu bijjaguzo bya Ssekukkulu n'okumalako omwaka guno mu ggwanga erya Canada. Twaniriza amasomero n'abantu ssekinomu abandyagadde okutwegattako okujja okwewandiisa leero era ng'okumanya ebisingawo tukyalireko ku woofiisi yaffe esangibwa ku luguudo lwa Seguku Katale ku kizimbe kya Mwerere Complex omwaliro ogusooka ekisenge M2016 oba otukubire ku +256 2 jangu tukutambuze okutuuka mu buli nsonda y'ensi ne True Treasure Land International Safaris. Okusala bw'okwo bwe bweyamwa bwaffe. Kale, njagala okubuuzako olunaku olwaleero nti ogamba otya kansubire nti oli bulungi kusema official kwoli bitundu by'ensi yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba tukubaza okubeera nga ate otwegasseeko. Tubeera ne shows ez'enjawulo tujja ne tunyumyamu ebintu bigenda mu maaso mu entertainment industry, mu social life. Politics tugendayo katunoonya tunojjola naddala era ebitambuza obulamu bwaffe obwa bulijjo ate obulamu ne bujja wano ne butambula. For the second time nina tough B wano. Last time twali wano tukola interview neyogeza abantu obwama, but of course that is Uganda for you. Omanyi tough B obeeranga mweno industry nga bw'oyogera nobody bother mato ina mugaso
kiyinza obba omugaso ogulina nayinza okuba nga tolina kyewakola. Exactly. Ekyo kiryawo kikulu nnyo nnyo. Olwo emyaka gy'olina otukamu nga the people need to react on what you've said. What you've said, exactly. Nga omuntu tasobola kukyuzinga kugamba nti oyo kamuleke. Oyo kamuleke. Ogamba otya? Gye tuli ate bata reacting omanya toyina mugaso. Toyina kyamagezi kyoyogedde. Mubyoyogedde temuliimu muntu kimugijizza bwongo. Exactly. Mubyozoyogera tembadde mu kiina relevance mu matu g'abantu. Nange amazima baba bagamanyi. Era buli adda mu nju agamba Uncle Simon no interview yina kyenafunyemu ekyokuyiga. So kale nebeera challenge eri kufa abakola. Mwabakola omanyi waliwo tujja n'enkola ya vibe n'enkola interview gyogamba nawe eno kanjikola omuntu agyefumintize ne banaagira 10. Semo has one thing buli okola biba edutainment bayigamu abayina amatu bayigamu abatayina matu ne bakiwakanya naye ng'ate yo badde ebbali bakikola ki bakifunamu oba bakiyigamu ate bakiyigamu nomanyi ekyokukola bigenda bitya. Wewe tuli mu competitive country ya Gimanyi economy tesi enyangu eriawo wena but inokuba kati mu Uganda yalero nga tokola kintu kimu inokuba ngokola kintu kisukka mu kimu okusobola okubeerawo era omuntu ali ku kimu akyali ku kikwate kye kimu ayina obuzibu bw'amaanyi ne kati omuntu okusurvivinga mu Uganda today inokuba ngokola ne BBS nga Uncle Simon novayo no running a YouTube channel regular ate n'ogenda n'obaako ate kirala kyokkola n'obaako omulimu gwa kawungeezi. Exactly. Bw'otyo bw'osobola okubeera mu Uganda of late naye bw'oba otambulira ku kintu kimu tosobola kumala. But the system eyo yaliwoko but I think egenda evaawo. Abantu beyasinga obbonyaabonya baali baganda baffe aba CBS time awe baggalyawo radio awo omuntu ave wakanga azze ku radio kola bwamala he or she keeps around the radio paka bwe buziba. One of the hardest things to know kumaya Simon is Ugandans are very lazy people. Tetwagala kukola. Bwe akakasa kyenkugamba okera ku machano oyita kugaba radio ko ngofuutukeeka wuko ogenda otuke kansanga maduuka ku ssaawa 3 ez'okumakya nga tegannagulawo. Ku ssaawa 3 ez'okumakya not even mobile manners opened. Ugandans are very lazy people. Baagala nnyo okukola ebyokkakeeka ebya toile ebya hard work tebaagala bikola ate nga lwaki ogenda funanga kyangu. In every kind of business perspective, kabe muyimbi, kabe journalist, bubata tukaleti because they are lazy, tebakwata budde because they are lazy, ekyokubiri teba respecting abudde. No bazo banjagala ku differinga tetuli banafu. Naye bakituli muri work ethic yaffe. Nadanga tuli naye work ethic kye kigifuula embi bunafu. Kubanga oyo yenye goyita omunafu. Bwabigezaako n'akola business eno n'egaana n'akola eno n'egaana muganda nga abaana omanyi nti bannayuganda abali ku kyeyo abatakola maybe mbeera mwe yagenda ye mulemesa okukola we bava wano bagenda ku kyalo kimanyi nti bakola. Exactly. Kubanga work ethic ye teyina budde aja adoptinga ne wana abamu ne laziness abasere bisinga mbadde nkunyumiza nti bwoba otambula ku ground ogenda okusanga abaana b'emyaka 45 bakyali makaga bamuzeyi baabwe because of being what lazy. Number 45 okuleka kuba nti oba oyina muzaddewo niba tokyali mwana oba tokyali mwana naye mwe bali ekikufuula omwana kubanga muzadde wa akyali mwana n'abamu bawasirizaayo si nti baagala okikola naye because bali lazy. Yibo amalo kusoma manyi buli kimu zeeyi agenda okikola alina okundaga ekyokukola alina okundaga ekiddako which is not true. Ndowooza bakati there is this problem abazadde nina gwe nali njogera naye ne mugamba nti tewali kintu kirungi nga kukulira mu bulamu buli challenging okola nnyo osobola okuva mu bulamu obwo. Exactly. Naye wakati awo ng'omaze okuva mu bulamu Katonda aba akusaasidde kwe kukakasa abaana bo nti wadde nze mundaba ndi bulungi nammwe mulina okukola okubeera obulungi. And the problem with African parents bwakeera ku makya n'akola n'aba bulungi ate omwana ayagalamu soft landing. Abayindi kye batakola omuyindi n'omuchina bw'aba akola aleeta omwana mu business ya mu training bwetambula. Naye wano mu Africa omuzadde bw'abeera nga muyiribi ng'akoze kampani ye ya kando ate omwana ayagala amutwale Harvard asomere Harvard afuutukeeyo kati omwana agenda okudda nga tasobola kuyingira mu business yaki ya kitaawe. So ne tutamanya nti bw'ocreatinga wealth ng'omuzadde oba bw'ocreatinga business ng'omuzadde bw'incorporatinga abaana batandika okukolera mu business yo oba planningira the future generation okuba ng'etambula bulungi. Kye tutakola wano omwana oyagala abe ne soft landing
kuba luli ebega kawo emwanyi yatandise okuddamu okutunda of course naye bw'osinga tuddeyo ku reviewinga lwaki emwanyi yagwa wakati abo abazadde abaaweerera abaana baabwe ku mmwanyi babatwala ebweru baabasomesa birala exactly abazadde ne bafa emwanyi ne zisigalawo kati kitegeeza ki education ethic yaffe erina okukyuka tosoma kufuuka wanjawulo olina kusoma kutereeza ekyo mw'okuddidde gwe kikufudde ow'enjawulo kiyigiriza omwana naye akiige bw'oba okedde ku makya n'obeera omuyimbi nakinku ng'oli w'amaanyi n'okikolamu akasente yes sigamba nti omwana mufuule muyimbi naye omwana mulage kye wayitamu okufuuka star oba mutwale mu music business mulage mbu tewali kintu kyofunamu out of the blue oba mutwale mu music business muyigirize online mulage engeri music yebamufunamu online naye ebiseera ebisinga n'abazadde balina okubuuza abaana kikye baagala some parents African parents babuuza abaana kikye baagala Simon obeerawo nga taata wayagala ofuuke looya nga ne bw'okola kinagamba genda ku kampasi kola course eno so bw'otakinga time n'obuuza omwana kikyayagala n'owuliriza omwana kyayagala n'okinvestingamu naye nga bw'okinvestingamu ate bw'omuyigiza ne by'ozza okolamu akasente oba planning for their future. Okay. Exactly. Naye bw'okera ku makya n'oyagala ate gw'omwana Simon ofunye ku ssente omwana njagala agende mu international school amala international school njamusindika Harvard ate n'amala okusoma Harvard n'omukomyawo mu Africa atajja omuyigizi bye wakola then you totally kubanga ze nandiroozeza nti generation zizaffe zino tiwemba nga ndinga wano mutabani wange waba atudde awo tugamba abyagadde yandibadde yalina ekifaananyi kyekino kyenkola yina betawe era nga yakifuna lweyo byalowooza byakoze eki byasomye agamba tolaba muzeeyi ebyo ezo microphone tezikyakola kati mujetion gye tuliko microphone erina obbanga eri wano bwakulaga interest kola naye omulage bw'okikola then ye ate bw'oba ogenza omusomesa akuguke mu mass communication ate yakuguke nnyo amanye engeri ki gy'oyinza okikolamu eri better than you're doing. However, ngakulaze interest yacho. So sigwa ate kimuletamu nga takulaze interest yacho. Kubanga gwe mwofunye ssente era ajja mmala kiyiwe. Exactly. Okay. Kale ebyo nno bikulu nnyo naddala y'abazadde omanyi ssente tuzikola. Obeerawo n'oyogera n'omuntu ng'ali ku kyeyeeyo n'agamba Simon Nkoye naakadda. Of course. Ebintu ebisinga okunyiiza abantu b'e Bulaaya be bantu bazannyira mu ssente zaabwe, bakazi be baagala e Kampala ne baba disappointing. Era bw'ofuna omuntu ali mu layini eyo akulagira ddala ng'olaba obulumi mukola ki? Bumuluma. Naye kakati wakati nga bulumi bujja kuluma twala n'obudde n'abaana abantu bw'oyagala okutuuza mu vision yo ba prepare. Bulaaya is one of the hardest places gy'osobola okulivinga ng'omuntu. Kyovula abagendayo nga bamanye ennaku yaabwe bakolera ddala. Because Bulaaya ali very expensive, Simon. Ate Bulaaya atokyalinga psychologically. Because Simon omuntu akeera ku makye Bulaaya n'agenda ku kyeyo kye. Buli kimu kiri planned. Buli kimu kiri streamlined. Bulaaya teri deal. Oba ofuna pound 10 omwezi zeezo bwe bukadde butaano koyina okulya, koyina okweha, koyina okusavinga. Ekitali mu Africa. Nti mu Africa Simon ayinza okuba akolera obukadde butaano ku BBS. Naye ayina buddiro obulala bwayisaawo. Oba ogenda n'osanga TAFB n'akuweeta anagamata ne gaggwa. Exactly. Ate n'ekitali ekyo Simon ayina buddiro bwa marketing bwayingizaawo. Ogenda kulaba nga million 5 zo zigenda okujja ng'omwezi guweddeku. Ngo tezirina nnyo kyamaanyi kye mukolya. So it is in Africa where omuntu wa checking ku bank account after 3 months. It is in Africa where opportunities are still fresh because we are a growing economy. Emikisa gikyali mingi. Backdoor zikyalinga backdoor. Ne corruption embedded in there. Kyatasobola mumalawo. Nekati ziyense za streamlining economy zaayo Saimo credit yo ebefuna pound 12 bamanya ne bwozi spending bamanya nti Saimo bwakwata ebbiri asasula rent bwati akola bwati buba tokoze toliya buba tokoze tofuna ekitali mu Uganda. That is why means bangamba abantu omwana afuna obukadde busatu mu Uganda asinga omuntu ali e Bulaaya akola milioni 10. Why? Because oli we Bulaaya akola milioni 10 life is challenging. Ekisooka alya mugaati every single day n'enkoko talya mmere entuufu gy'alina kulya. Number 2 alivinga mu nsi nga psychologically mutokyalinga. No one minds about them bw'aba teyeefuddeeko ye ng'omuntu. Kitegeeza ne bw'alwala tayinza konkona wasekidde. Ne bw'afunamu akatwe talina gw'agambako nti nnumizibwa. Ne waba married omukazi akeera amugamba ssebo luya dividing bills okulwako tekunkwatako. Fix yourself, go and work. At the end of the day bills zino kola ki so preferably I would send your mwana ali wanakola millions 3 ku 2 asinga omuntu agenze ku kyayimo likikumwata. Okay. Kale awana wetu china TAFB onako olwalero bwembeera ne TAFB mbanoonya
okugaziya ku ekintu omuntu nga bw'akyaba the people bendowooza nti naba authority emboozi tebeera omanyi kati omuntu bw'asanga sayimo of course nja kuwa kyemmanyi era kyova olaba ffe tubawa nnyo nga bwendaba si musango Katonda wanampa obulamu 20 years from now nange nja gaba experience oba ontegeera so buli kimu kirina obudde bwakyo naye waliwo omuntu gomanya nti na artist yajja kuwa experience versus ekikola kyekigenda mu maaso abantu omwami Kyagulanyi yazzeeyo yamaliriza okusoma bamutikidde ana degree mu mateeka congratulations naye omanyi industry yaffe eno entertainment industry ezimbiddwa ku lugambo kyova olaba nti mwami Kyagulanyi bw'asoma we do not look at ebirungi ebiri mu kusoma ne betuyigirako ffe kyetuyigirako kukwata ba big three. That is Uganda for you. There are lessons kubanena muya mu speech ngagamba ne oboyina obudde genda osome ng'okyali mutonze maze nsomye emyezi mu myaka 8 ku digu gye nosoma emyaka 4 naye ebyo nebina tetwabifaako kudda waka kugamba baana bange nti kale wadde yagifunye naye yafunye challenges betwatunulako ba big 3 ne tufunayo ababiri abasomye ne tuleeta omu yasoma ne tuvaawo abali bakrossinga degree nfu degree nkyamo so awo fwe tusinze omumalira obudde waffe mu Uganda and we are not regretting one of the hardest challenges ekisinga okutawaanya Uganda especially African youth is kwagala okulabira omuntu wamulabiranga emyaka 25 emabega. That is a very big challenge because we forget mukama ono ayina ebintu byagabira abantu akera nabawa favor nabawa grace ontegedde omuntu mukama abawo okuganja n'ekisa exactly kat one of the challenges abantu basinze okusanga especially abayimbi is still looking at his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu as a musician bakyala buliraga mafini gwe balaba emyaka 25 emabega which is no longer the same. Abantu bakula, abantu they progress, abantu they move to the next level. Mukama wa muwa favor n'okuganja. The difference between Kyagulanyi and them is Kyagulanyi ya indoctrinating mu bulamu bw'omuntu wa wansi emotionally, musically, because music is the most powerful tool eyogera n'emyoyo gy'abantu. Kyova olaba music osobola okuyimba ku nguzi n'okera government ne banning oluyimba, naye ate mu film basobola okuzanya ku nguzi ne batabanninga film. Mu America bwakeera ku macha na rapping anga alage mundu okwekuba amasasi kwa baddugavu bamusuwinga n'olimba ne balubanning, naye ate mu film basiba bezanya tabakola ki because movie tezigenda tezicommunicating na mwoyo gwamu naye music akikola. So yakosa tuliye bulungi najjanga building a relationship n'emyoyo gy'abantu. Later mukama n'amuwa okuganja n'afuuka kyali. Kati wowe kyamulira perspective ya Bad Bobi Wine, you will never respect him. Ne bw'omanya nti omuntu atransiting anaava mu 25 n'afuuka 40. Mu kutransiting okwo ne yeeyongerako tool ya knowledge ogijja mu bitabo. Naddayo n'asoma ne equipinga bulungi because every level of education you go to Uncle Simon okutegerako kukyuka. Omwana wa senior 4 tasobola kulowooza kyekimu wa senior 6. Okitegedde buli lubaawo lwolaba okulowooza kukukyuka. So omwana yakeera ku makya n'agenda Makerere n'atuula mu lecture room wadde yali akola MDD endowooza esi ey'omuno wa senior 6. Katono nnyo bwe twali tuyingira senior 1 abasoma primary musimanyi kati omusomesa bwe yajjanga mu class mu primary twayimanga tugamba you are most welcome dear sir. Exactly. Our first day of orientation nali kitenda awo SS ne tukikola omusomesa n'atugamba temuddamu kukikola. Exactly. You are most welcome dear sir. Now if you're a senior 6 kind of student ne woba wakola combination nga bagiyita PCB naye nga tewafuna ku opportunity egenda mu lecture room n'otula mu lecture room n'ofuna professor despite kyewali okolanga course entegeera tenza faanana mwana yatula mu lecture room. That is why omwana yatula mu lecture room endowooza ya buli kyagenda okwogera amala kirowooza. Buli level gy'ogenda olina by'olaba ekyuka. Exactly. Entegeerayo n'enkwata y'ebintu ekyuka. Because level education gy'ogendako obulamu bukola kibukyuka. So abakyala ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omuyimbi bakyalina ekizibu naye. Naye omuntu yenna akimanya nti Mukama yamuwa okuganja
ate n'akeera ku makya ne yeequipinga bulungi mu kuganja okwo n'aba nga tools azikozesa bulungi ku MDD n'ayongerako olwo ajja tulabe musajja oyo nti engeri gy'ayogeramu n'engeri gy'akwatamu ebintu avudde ku level ya Bad Bobi Wine afuuse His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alimu kwe actually ekyamutwala ku MDD because he was a musician kati Bebe abantu Saimu bw'osanga nga Saimu agaggawadde ne banko mwana Saimu ku yesimu zenda kyazikwata Saimu yafuuka busy status yakyuka Saimu gwe wali omanyi nga mwavu lulinga yeeyi yasiye Saimu kati afunye ku center running empire ye ya Semo running empire ya Semo tachina budde bwa free calls akwata essimu mu budde alina ebyokukola bingi kitegeeza accessibility y'okufuna Saimu tekyalinga eyaluli kiriza nti mukama amuwadde ekisa kyasituse bwakuyita ku appointment n'akutuuza mulinde bwayelevo kuokyali olina omulinda sekitawanya ego yetawanya abayimbi abakyala Kyagulanyi Ssentamu mu ngalaga mafini ego yeri mu bata omuntu bwakwata sigaza ababe because ye of course ogezaako okusigaza ababo naye ne status calling for the next level kati omusajja yabeeranga n'obudde obungi if Kamala Harris vice president wa America yaze mu kifo kya Biden asaba okusinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu afune perspective ye eya democracy nekyazayitamu mu struggle then gwate omuyimbi ragamuffin nankani okyamulabanga musician then you have a problem kuba gwe kenyini tunafuna appointment ya Kamala Harris, one of the most powerful people in this world because tukize tuganye president wa America mu kwa twasinga amani. So if the man is at that level of speaking to leaders of a foreign country and you still want to look at him at your level eyokuyimba ekawempe n'okuyimba eggulu then you have a problem. Okyalina obuzibu bw'amaanyi kiriza nti progress ezze olyandese bw'aba akolese naawe ddayo osome so you can compete with the gentleman if you want to. Okay. Omanyi bwe tuba twogera ku Mwami Kyagulanyi I think nze ndowooza controversy we yava simanyi naye ndowooza yatuka time n'akyala n'agamba nti okay bye nakola mu buyimbi tebisula kunvaako Semo Kyagulanyi muntu nga gwe wakola ku 20 years okyabikola kati exactly naye ndowooza yasooka there is some yasooka okirowoozaako nti asobola okuba bibiri Semo gwe kenyini wakeranga ku makya at the age of 16 ng'osobola ogula Rolex n'oyimirira ku kkubo n'ogirya ne soda nga tofaayo ne sumbuusa at this age Semo tosobola kikola otuula somewhere ewali compose n'okola kyoyagala nimbye so kyengezaako okulaga nti people transit Semo wa 25 si Semo wa 35 si Semo wa 40 Robert Kyagulanyi Ssentamu over 25 years back, he was a young man, he was excited, he was glowing, he had made man at a young age. His mistakes, ate mukama mwebazaako kimo, this man has not hid his mistakes. He has owned them. There's nothing to shogena muvuma leero kibata muvumye mu public. He has owned them and accepted and transited. Kat he's a diplomat. Yagala Ghana, you cannot speak about the most influential figures in Africa, not I'm mentioning. Okay, olweko olwaleero ekyo kinayagadde tutunulemu is egundi abayimbi okuddayo okusoma omanyi mu bulamu abantu baddayo ku ssomero olw'ebintu bingi wali addayo olw'okusoomoozebwa kwekyo kyayagala okwongerayo okufuuka naye nga position gyali temusobozesa wali abaddayo okusoma just kitiibwa njagala njawukaneko mu bannamoli bannanga aba diguli emwe nga kangene nfuna diguli ey'okubiri naye nga basically sina kye ngenda kifunamu olowooza babeesingiddewo era obuzibu businze kuvaawo. Musicians have realized they are not going to sing forever because buli kintu kina expiry date. Buli kintu kyokola mu bulamu buno kina date naazino obulungi ava mu ddiro no matter how good you at any one time olina okuvaawo. So they are starting to look at 10-15 years from now kikyenzizaako. And this does not only apply to musicians, kyapula engeri buli muvubuka ali ku sema alaba. Very few bavubuka abeba kambulirirwa natunya selling nagamba okay emyaka 2 okuva kati nja kubandiwa kikyengenda okubanga nzizaako batono abakikola. So COVID yaita reflection mu buli muvubuka kata ne wata bamuyimbi ngodda mu njo n'ogamba webe nsesobola okuyimirira emyaka 2 kitegeeza nange kyendiko tekigenda kubeerawo ebbanga lyonna. So kikyenzizaako after this. Abayimbi batandise okiraba. Secondly, abayimbi they have been coming to interviews and speaking ate bafunye criticism nyingi okuva eri public. Abamu their public interviews zibala the level of naivety.
zibala zembu. Yeah, exactly. Oluvannyuma lwa interviews okweyongera. Bwadde kana atunula ka interview n'akalaba nga bamuvuma obusiru ne reflecting on agamba kyembulamu okubeera naye nga asobola ku interview ne speaking a sense. Kitegeeza kanzireyo nsome kyena kugambye kiri nti bu level of education gyogendako okutegeera kukyuka n'enkwata y'ebintu ekyuka ssemo. That is why a senior 6 dropout cannot think the same n'omwana yagende Makerere no matter the course gye yakola. Omwana yatula mu lecture room alowooza byanjawulo nnyo ne yatula mu classroom kyenkugambye luli biba byanjawulo ne environment gy'obaamu n'engeri gye bakuyigiza okwadressinga ebintu eba yanjawulo. Same applies to the media industry. Tukigenda ku bayimbi bokka. Most of the journalists abakeera ku macha ne bagenda ku ma TV nga tebakisomye, when they come on air you're bored because they cannot question people the right questions. I know kubuuza omuntu on live TV television. Yo abatukono gamba lino biki byabuuza omuntu because teyakisoma yakigambolinga n'akiyingiramu. I think for that reason abantu bananse okuddayo basome bafune knowledge basobole okujja mu public okutandika okwogera eri ensi nga byayogera birina substance. Ntegerekeka muganda wange kyekibazizaayo okusoma. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Then secondly, the competition amongst ourselves naye kuzaayo n'osoma bw'okeera ku makya nga mwali basatu ng'omu maye tutegeera amaanyi g'omusajja lw'abaani abamulwanisa. If you wake up one morning and realize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanisibwa President Yoweri Kaguta Museveni, what does that show you? You tell a man his power by who is fighting him. Exactly. So right now, if a mere artist who came from the ghetto became a diplomat and is being fought by the president running a country, being fought by the intellectuals, the so-called ones, abateketeke, what does that show you? Nti avudde ku level ya artist aina level kwali. Kati naawe ddayo osoma osobola okuba ng'osobola okudibetinga n'abantu awo nga naawe osobola ofuuka emboozi yaabwe. Nga bw'agamba nti ndi gundi naawe ng'oli gundi. Simon kakuddiramu. You only tell how powerful a man is by the kind of level of his critics. Ani avaayo okwogera ku omanya amaanyi g'omusajja ne level y'aba critic abamwogerako obubi. Awo omanyira nti oyo muntu w'amaanyi. Exactly. Waliwo omutugobera nga tuwuyaho kigambo kinene ogamba olaba gundi ayogedde. Exactly. Kasajja kale kakabadde. Kati bw'okeera ku makya n'osanga omusajja nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'addibwamu abantu nga His Excellency the President of this country Kaguta Museveni, ng'addibwamu abantu nga Andrew Mwenda, ng'addibwamu abantu nga abakulira kingdoms, omanyi oyo omuntu takyali ku level yo. Waafunidde attention y'abantu abali ku level yo. Ekitegeeza tewali akasuka jjinja ku muti gutaliiko miyembe. Kitegeeza omuti gwe buliko emiyembe egyengedde. Bw'olaba afuna enkonyogo nnyingi w'omanyira nti andese. Kati as any artist, as any individual, munno kankije ne ku bayimbi, bw'olaba nga munno ng'afunye progress nga level kwabadde tekyali eri gye wali omumanyiddeko, accept it, embrace it. Bw'oba osobola musemberera akuyigirize bw'akikoze naye ate tomulwana. Tomulwana. Ensi bweraga Simon. Lwakuba nti n'obulamu buno bwafunye obuzibu omutaafu. Taafu aba muntu w'abantu tayogerwako. Era w'ovaayo n'omwogerako nga kyogerako kituufu. Oba walidde oba wasasuddwa. Kati awo nze challenge je ninayo kan kituufu. Katonda asobola asukulumya because bagamba gy'oko mugenda waggulu, the higher you go, the quality becomes. Ekyo kyali eri. Naye gy'oko mugenda waggulu ensi gy'ekoma okukola ki? Okulaba. N'aba comment ngawo gye basoma gye beeyongera.
naye ate public negana okupassivinga people's comments because omuntu waliwo buli omu gwakola ki gwalaba kakati netumalizanga abavaayo okwogera kubanga sikyateeka nti buli muntu wayamba katasobya of course asobezaayo eyo ameesingirayo eyo and it is people's responsibility abo betulowooza nti bikibakwatako okubagamba nti naye here you going wrong. Omusajja gwe bayita Bujo Banton yabadde mu America ne bamugamba nti Afrobeat awambye ensi yonna. N'agamba Afrobeat awambye ensi yonna, naye Afrobeat tagenda kulekawo legacy oba history. Bamukozeemu ssente naye ayogedde ku bintu Africa byeyitamu. Afrobeat akutte ku mitima gy'abantu soulfully n'ayogera wa abantu gye bavudde. Afrobeat bw'omuyimba inspiringa generation eriwo kati ne bamugamba nedda. N'agamba kati kitegeeza akola bukozi ssente nkiza mu bulamu bwa bulijjo. Musicians, public figures and celebrities have a powerful platform to amplify the voices of the marginalized and bring attention to critical issues affecting their nation. Gwene bw'ono okiboma otya n'okyebalama n'ogamba nedda nze ndi wandowooza yange. Public ekulabanga gwe ayina amaanyi agoogera ku kyeyitamu. Buli w'okignowaringa egenda ku embracinga oli akola ki? Akyogerako kye bakola ki? Kye bayitamu kubanga ffe tulirayinga ku maanyi g'abantu. Especially kababe bayimbi, kababe mmwe ba YouTuber. We all rely on numbers of the public. So public wejje tu supporting and full wealthy. Esuubira naawe ogenda kuvaayo omulimu gwo oyogere ku byeyitamu. Actually kati ataafu awo kitutwala one of the biggest topics baddewo. Yabavuka bavaayo balutuuse eddoboozi lyabwe nga kituufu sobola okujja nengatta eddoboozi yange buli bwemuza okugenda mu maaso mu ggwanga muno naye nze taafubi buli osobola okwegatta ku mugendo nga gwe kyoliko kituufu bwe tubeera mu kwekalakaasa osanga nga abali emabega bo bakoowu banguzi naye nga bakulembedde bakimanyi nti bano abakoowu b'enguzi ffe katubatwale batujje ku gavumenti ffe tukole ki bati sinagamba ffe tetugenda kubaakinga bintu bye tutamanyi bigendererwa byabwe kati maybe the bigger question would be eddoboozi omuyimbi bw'aba aligattako alina kutandikirawa alina ddigattako atya omuyimbi asooka okugatta eddoboozi mu ngeri respectful mu ngeri y'ekitiibwa. Omuyimbi okeera ku makya n'oyogera n'ogamba nti bannange nno abaana bano abagenda okwekalakaasa ku byenguzi bwe baba bagenda kujja peacefully bademonstrating peacefully nga bali non-violent mbadde nteesa nti abakulembeze baffe before they demonstrate mutuule nabo mutegere obutali bumativu bwabwe bukola ki buvaawa. That is a different kind of approach as an artist. Naate bw'osirika obeera perceived in a different way. Ekyo kyegamba Uncle Simon. Once you keep quiet, your silence can be perceived as complicity, undermining the fight to justice and equality. Kubanga gwe omuyimbi olina influence y'amaanyi. Naye nze nteesa bwe nti jangu oyogere naye toyogera mu ngeri eri disrespectful. Ontegedde. First and foremost olina otegeera mbu jenzi ya wano eri different from jenzi ye Kenya. Jenzi ya wano erina kamera nagamba tebalina ddiini tebalina tribe tebalina ssente tebalina simu na kamera. So omwana bw'alaba nga Uncle Simon amunyigiriza talina ssente zigenda kukulumba Uncle Simon talina buyinza bugenda musiba nga ajjayo essimu ye ne kamera ng'alyoka awalabulani Simon. Then ekyokubiri abayimbi one of the hardest challenges basinza okukola tewali abagambye boogere basirika it is no problem. But the problem is ate bwe bali aya akantu bajja ne babraginga ne boogeza arrogance and disrespect. So nga ate ragali talya tabaddewo ebbanga lyonna wali mulako omuntu amuvuma because ye yamanya nti side yange nze mpagira government naye sigenda ku disrespectinga side y'abantu banyigirizibwa because bo disrespecting his excellent Robert Kyagulanyi Ssentamu bo disrespecting abanyigirizibwa because for him he has built his image as a man who sides with the oppression. Ekibuuzo kirina kuba side ya mte kirina kuba either way. Ekibuuzo kirina kuba bwe kiti bw'oba olidde bw'oba osazeewo kuwagira side ya government
tewali akugaana but don't be disrespectful towards a side etakanya na government nali side etakanya na government ate ye disrespecting a side ya government kati side etakanya na government disrespecting a side ya government oginenya because obulumi bungi ku mitima kankwe example Saimo omwana agenda asoma bachelors n'amala okusoma n'ayitamu Makerere n'afuna first class degree apa n'agenda mu public service n'asaba omulimu gw'okubeera engineer mu bana ba UNRA n'asangayo engineer amazeeyo emyaka nkaaga ali mu kifo kyekimu ate n'oyo engineer amazeeyo emyaka nkaaga ali mu kifo kyekimu ayagala bw'avaawo ateekewo omwana we unfairness nepotism kati omwana ng'oyo aba dissatisfied ne status quo toyinza kumunenya because ali mu kulwana future ye n'ey'abaana be bw'oba mutugamba we are the leaders and the future of tomorrow ate lwaki temuvaawo ne mutuwa omukisa tuwe leaders and the future of tomorrow kati omwana oyo bw'akeera ku makya na raising voice yaba mutuufu gwagira government biseera ebisinga towagira government because ogiwagira mu lwakuba ojagala ogiwagira because you're benefiting from it. Exactly. Nti singa tugenda mu DNA y'abantu abagamba nti bawagira government exactly you're benefiting am tuyinza obutasanga government mu DNA yabo exactly naye because someone's too selfish yerowoozaako yekka ne family n'abantu be abenefitingayo ajja kugezaawo okulaga nti bano ate abali unsatisfied with the status quo bakyamu. And of this I've said every day. Abaana abavuma online, abaana bemugamba ba foot soldiers, abaana abo tebalina mutawaana. They are feeling so much pain in mitima gyabwe because of what they see their country go through. And they are addressing ekikyamu ekiri ku nsi yaabwe from their heart. Kati bw'ovaayo n'ogezaako balaga mu bye addressing nga bya kisiru bagenda kuvuma. You can't blame them because tebalina mundu, tebalina buyinza bukugaana kwogera, bagenda kuddiramu mu ngeri basobola okuddamu. And that is how you end up saying there. Olina agamba kati bw'omala n'ofunamu ki kuba we wasinga obukulu nti okay ebiseera munyiize muvumye bafunye satisfaction bakubuulidde ekibi kyo. Ate oba muntu mukulu ng'oli mugezi boddeeka no reflecting anoga buli omwana yanvumye. Omanyi bagamba n'ebigambo by'omutamiivu oba omulala mbamu ekyamagezi kyokola ki kyojjamu. Era ankosayimo bw'ogamba bafunyeemu kyo oba munikali ogamba abulo naye yambulidde mazima. Bwekuba mutocho kabula. So next time boddayo okwogera oyogera oyinamu ka saving ogamba waika negende ezale sogere bitika. Otuna kyakogera sirika. Kyateka babati bakukase. Kyateka tebazze ku makago nti lwaki toyogera. Shiba tawagidde government. Gwolaba ali disrespectful towards abatagiwagira. Ragadi. Because they know their place. Bagambye no. If I'm going to choose the side of this side, sijate kulumba beri kambaleke mu peaceful setup yaabwe. Naye ate bw'ovaayo n'obeera bragant because ofunye kasente n'otandika obbalagant ate bo tebategeera ng'ate bamanyi kye bayitamu kibookya, then obeera unfair. So bw'o receiving a backlash, you receiving omayembu yes zene taddemu kattu. Okuba kyemmanyi kigenda kubeera kizibu nnyo okukakasa gwe boogeredde tinga nawe bakwogera toboogerera. Oli munnamawulire mmanyi ekiri mu ggwanga muno kimanyi toli musiru. Naye because you want to protect your job and your channel osirikawo 90% abantu baliwe batyo basirikawo busirisi. Abamu bagamba kankuye timu kan protecting ebirimu gyange n'ogamba nti bamukubye. Exactly. Kaninde lwange. Naye nga objectivity tebankyamu. Just engeri gye tugireetamu yebaki yebe nkyamu. One of the things tulina okumanya kyengambe ekirimu mulekera okulabira abantu omwalabire bwalabira emyaka 25 emabega abantu bakyuka. Tafi omanyi waliwo ekintu ekijjamu najjo nalabye oluyimba lwa All Stars. Actually nduwulidde ku makya Demogravity mwali mu radio la Wizo yalimu No Child Deserves to Die. Of course abataliwo nga bafa naye nga ndaba ndi abayimbi nga babadde mu video yabo ng'okubatuuza essaawa zino bateekaawo n'obatuuzaawo ekisoboka. Awo government we baagala divide and rule. Abayimbi baali beetegese okujja eno mu bya politics labanga ekibafiiriza nnyo bo ng'abantu. I'll tell you one thing, most of the nakugamba
the president's worst nightmare kwekera ku machanga ali ku ballot paper yemu n'omuyimbi. So ekyo kye abayimbi kyabatwala mu politics oba bad dragging into politics. They were dragged into politics. Wakigamba bwentyo is most of them bajja mu kazannyo ke batategeera. Beerabira ani abatuusizza we bali n'abawadde amannya. Ye muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo yakeera ku makya n'awagira oluyimba lwo n'akuwagira n'akunoonya mu kivvulu n'ajja n'akulaba. Kati omuntu wa bulijjo bwakeera ku makya n'agamba muganda wange ebbeeyi y'amafuta erinnye bangoba mu nnyumba ennansana bagenda gisenda ate gwe n'omulaga nti ennyumba gye bakugobamu oli mukyamu kugobebwemu awo temugenda kukkaanya yagalagaana era agenda kulaba ng'omuntu atamwagala ate nga tomunenya kubana yalina ebizibu byazayitamu ate akusuubira gwe ngeri gy'olina public image ne big following bw'okeera ku makya n'okuba akayimba n'ogamba bannange angoya akayimba for example akayimba ka Jennifer tugambire ku Jennifer akendeze obuki obukambwe tekaali in any way disrespectful kali kwogera ku biruma abantu kali kwogera ne kamugamba kendeeza ku busungu nga tonabagwa abafuni we balaga. That's what an artist should be doing. Naye ndabanga ekyo obasi twafunye gundi y'ekiteezi incident y'ekiteezi. I've not seen any artist ayitayo. Exactly. And nobody is complaining. Exactly. Why would we complain nga tebogedde ku byakwekalakasa kaffe nga tulina ekizibu kale saazo kasasi bane manyi kasasi w'ekiteezi not until you get there bw'otegeera ekifaananyi kye twogerako kubanga bwe twogera obwogezi tulikikanga abakolaki abasaaga naye nobody ayiseeyo nobody ne bw'ogenda ku page zaabwe unless nga balinda maybe tukitandike ate nga tekikyasoboka kubanga tebudde bugenze it is almost 1 week kukyanga kikola kikibeerayo nobody ataddeyo post ye ngayogera ku kiteezi ekungubagane n'ab'ekiteezi but we are fine kubanga tulina ekirowoozo nti nno maybe it was a natural disaster which maybe it wasn't naye kyagudde. People have gotten used to artists so waki tubatikka olubengo kubiri nga ne kino weekiri nene post yaabwe oginoonyako teriyo kati olaba Simon abantu batuuse ekiseera ne ba-accepting that all artists are compromised. Tebajja kkeera ku makya boogere ku bantu bye bayitamu because bali compromised balina interests nga bba abantu ezaabwe okitegeera. This I've told you there and about artists are selfish people berowoozaako bokka nga aye nga tobanenya ojjukira mu biseera bya musisi we Haiti. There are those posts they made. I stand with Haiti. Was it Kenya? Those posters were made. The social life because so in Obutawayo said naye incident yeno okumanyika mu nsi yonna is very important. It is very important. Yengere ka artist jasolo kuyimira nayo obandooza tuyinza batunenyize mu ndowooza yange tuyinza batunenya abayimbi naye nga we did not take part mu kuba nakyalinga mu bikwata ku ki bakati kiri ekya politics kisebabbali wadde incident saazi nekyali fresh eyo ettaka lyeki ekirinnya eryekiteezi nti at least buli public figure twandibaddeyo ne campaign gye tuvuga osanga n'oli omuntu nga omuntu wakyali mu ttaka buli bwakiraba agamba oh my goodness omuyimbi wange ayimiridde ayogedde nange oba ontegeera oba maybe tulina kubaako kye tutandika butandisi wamu as an industry kuba tuyinza tunenya abantu batali ready. Abayimbi bo kennyini abantu bali disappointed with the artists because many artists leero ayogera lulimi lulala enkya bwakwata kasete n'ayogera olulala. That means creating a mistrust eri public. Okitegedde okedde ku makya oyimbi akayimba wakayimba kawatalo bakayita batya akayita akali political ensi yaffe si bwekyo akali political kali nnyo ku bulamu abantu bayitamu ate okedde ku makya ogambye siri mu politics sijja biyimba sijja byogerako oba we contradicting. So omuntu wakulaba ng'enkeera oyogera red ate enkyo oyogera yellow omuntu ali kuddamu okukkiririzaamu.
So because of that abayimbi public losing the confidence mubbo ne trust ne tegeera mbu okay bantu basobola kutulumirirwa ngaffe tuze tubalumirirwa kitegeeza ekintu kyonna ekibaawo n'omuyimbi tomunenya agenda agamba nti luli mwanvuma sibalumirirwa ate kati lwaki mbalumirirwa kitegeera so kyekyo kigenda mu maaso is a division ate awo government we baagala eyagala tebalina influence mu society ekyo nakikugamba luli they don't want them to be very powerful because they are very powerful people exactly baagala batuuka ekiseera nga ne bwayogera tebali basobola muwuliriza and they have achieved it nga government ekikoze of them can no longer speak in the public listens tasobola because divertinze ku public kyeyitamu n'okwaddressing ebizibu bya public naye so ka confidence kani afiirwa ku bonna kubanga mubivulu abantu bajja twadde wawizo wano despite ebaddewo abantu bazze twadde wajalu n'abantu bazze kino kyengenda okugamba muganda wange Semo abantu bajja naye bazze batya promoter bw'omuzze ebbali n'omubuuza gamba tewali ssente olinamu ku ssente tewali ssente wakozeemu kutugoba exactly oyinza okwesanga 80% bayingiridde bwereere exactly nekitaabanga wedda edda wakolanga sho ne bayuka n'ogoba ekitakyaliwo kati Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Almutawa Enterprises Limited beerufu Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obafuna ku ssimu 0705 oba 0753 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. okujja kw'abantu mbivulu baseringa perception bazze naye bazze batya wasombye basombe oba ofunye ku ssente so we challenge tuina Uncle Semo and let me tell you something in the history of opposition teri muntu yali arwanisidwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu akyasinze okulwanyisibwa by all people from all kinds of genres of life arwanisidwa omuntu wa wansi arwanisidwa middle class arwanisidwa abamalayo kikulaga ki wali akasuka jinja ku muti gutaliiko miyembe mu kaseera nga tuligezaako okusensa arwanyisiddwa n'abantu abamwetoolodde musajja wattu so ino musaasira mu kaseera nga tuligezaako okusensitayinzinga public yeegatte ku biruma abantu waliwo abebeegasseeko teri kiri heartbreaking nga kuba ndulu wakati mu kiro nga babbi bakuzinze baneiba ne bagaana okuggulawo naye ku baneiba abaguddewo abatono ogenda okudda mu nnyumba nga ate ne TV bagibbye I think it is heartbreaking kubanga okajjeewaako olina woba okajje kambuuze nga bwe kalize nkakuddemu waki nkikugambe bwentyo waliwo abalowoozebwa nti boogera abantu bye baagala okukola ki okuwulira oba ebibaluma ate naye ne bagamba nti oyo lwakubyogera nga we biwulikika naye alya era netugwana nga tafubyoyo omulaba lwakuwaana Kyagulanyi nga bwamuwaana naye buli wamala omuwaana asalamu ka kiriipu n'akaliza n'agakati mumuwaanyi katugeno malizanga people are confused. The beauty is one. You cannot. I just want to assume it is a rumor. Ya bizonto. Ye group ebadde yogera. Obontegera. Abantu ne bawulira ddala nga omusajja bamuwanuddeyo. Nga bali ddala omusajja tasula. Obontegera. Kati omuntu oyo abadde into struggle batandika okuwulira rumors ezo. Nti by bizonto. Atandika okubeera confused. Let me tell you something. Tenjagala okiige wa. Ali anebera excuse yoli atayogera. Uncle Semo kankuli ekigambo kimu.
nga tonna kituulamu tomanya bwe kizitowa. Abasajja abo nze saagala bajaji. I don't want to judge them because from what I see online baba summonings. Mugwanga muno security tesobola kusamoninga n'ogaana because you can never fight the state. Muyinza oboogerera nti baalidde nga we mwogera, but no one has the evidence nti baakoze eki baalidde. Exactly. Now most of the problems tusanga nti addressing atrocities eziyita mu ggwanga muno, but of course olina okumanya mbu tebigenda kujja at no cost. Buli kyoyogera nga kikyamu olina okisasulira because tewali revolution etambula nga teriimu kufa nga teriimu kusibwa. Ontegedde kyenkugamba muganda wange. However, a good politician like Yoweri Kaguta Museveni is very sure nti tagenda kuyomba naawe, either compromising na ssente n'akulabisa, which most people have what? Have done. Abantu abasinga bagenze bali compromised. However, public terina kugwamu ssuubi because olutalo lwe lwatandika lulimu abantu omutwalo gumu, olwo bajja otuuka nga bali 10 olwo abatajja kutuuka. Kyovula awookera ku makya n'ogamba nti oba oliwedde okuyimirira ku mazima beera wedde okuyimirira omuki obwomu. Saagala kusalira babizonto musango kubanga tomanyi kye baabaddemu. Ate ffenna abali mu Uganda muno, very little of us can send security kusamoninze n'ogaana. Tosobola kugaana. Tibasobola okukubisa Uganda. Mukulu wa omuguli akwe. Naye ekirungi kiri kimu nti buli ekiri mu nzikiza kirivaayo mu ttaala. Gwe bwokera ku makya n'ogamba nti gundi alya nga tolina evidence. You're wasting your time. Tebayogeredde leader of opposition Joel Senyonyi. Teyababiitinze mu court. None of them could even deliver video nti yakola ki? Nti yalya. But because abeerayo n'adebatinga issues n'akola ki? Of course yakugamba corruption naye ojja girwanisa naye ejja kukola ki? Ejja kulwana. So 95% of the creatives industry abayimbi baagala gipaintinga image mu public nti eri compromised because boy agenda gye bagoba. Compromising bonna public egwemu essuubi emanye mbu tewakyali agirwanirira. Ontegedde muganda wange, that is their agenda. Naye kye batamanya kiri kimu, you can never beat an idea whose time has come. Idea y'enkyukakyuka eri spiritual nakikugamba ne luli. Omuntu yenna divertinga n'agivaako esigala egenda mu maaso. Abaagitandika baali ba Sebaggala. Neemuta negenda ku Kano Dr. Kiza Besigye. Neemuta nejja ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is how it moves. It is spiritual. It is time for government okutuula igambe naye lwaki abantu banyiize nnyo obusungu bakujjawa. Batandika okuaddressing ebyo bakola ki? Batunule nnyo ku biruma abantu. Exactly. Bategeere nti okusenga okulwanisa abawogerera abantu. Nera nakyo kyesaagala tuyiginowalinge kati noba abakesitege simanyi neera waliyo n'aboogera ebifaanagana ng'eby'abantu ninga beenoonyeza byabo. Of course that is hypocrisy togenda gimalawo kati byo bituleta mu byobufuzi. Nti one challenge Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asinze okusanga nga lead of the biggest lead of opposition as we speak right about now, ne president of National Unity Platform, yalonda ba MP bagende bamuconnectinge n'abantu nga bakolera ebyo ebiruma abantu. Bafuke bridge mobilizing a ground asobole okumaintaininga support. However, 90% of them benjoyinga kutambula nene kwe kuyabifaananyi na kwambala overnight baddayo ku ground ku addressinga bizibu byabaki by'abantu. There are 90% of opposition MPs boolabanga mu parliament time lyanga na raising kintu kyonna on the floor of parliament ekinyiga abantu. Nga n'abantu bagamba bukyanga tulonda gundi taddanga tetumulabanga naye nga asiba atambula ne president yekubya naye ebifaananyi ali naye e Bulaaya awanika ekikonde kati president n'aluzinga detachment n'omuntu wa wansi. Kanku example nali ntambula eyo ku ground omukazi n'aŋŋamba tafubi naye omusajja gukkaanya naye gw'ogamba yakulembera nga bali babisiyaga ku ground bagamba ground ng'omuntu akiŋŋamba naye mya ne ŋŋamba omukyalo ono omwami ono gw'oyita omuli w'ekisiyaga yasooka okuyimba oluyimba olutaagala kisiyaga. Omwami gw'oyita omuli w'ekisiyaga yabaaningibwa e Bulaaya emyaka 10 nga talinnyayo olwakuwakanya bisiyaga. Naye ate omwami ono tagenda ngeri bw'agendako era ku makya kubanga omuntu asalawo ani afuga eggwanga lino erya Uganda afuutuka Bungereza era Omungereza yasalawo ani president wano.
So bw'agenda ku TV y'Omungereza asalawo president wano ng'amwetanga nga ally okusobola okumaamulako nakyemalira, tagenda kukanya na byayagala, tagenda biwakanya. Awo bokoze eki bw'otakanya nate kitegeeza ki sometimes you need to borrow your enemy's head to get rid of your enemy. Reason there is a saying, keep your friends close but keep your enemies closer. Kubanga olunaku lumu Napoleon yagamba yalina okwewoola omutwe gw'omulabe wasobola okulwanisa omulabe. Katogenda keera ku makya ng'oyagala kukyusa government ya Uganda o system ya Uganda we oyawukane n'omuzungu tosoboka. We are still colonized by the British. That is why if you need them to help you change things back at home as they become allies by enforcing bakere ku makya bateekeko obuyambi obukwakulizo bagamba oyagala tuwa Uganda obuyambi, olina okumalawo okutulugunya abantu, olina okumalawo corruption, ebyo nabo oyagala bikole, togenda kuwakanya bigendererwa byabwe, aye togenda kukkaanya nabyo. Kati oli nakubuza oba okoze kati omukyala n'angamba oba okoze eki, oba osigadde protecting the interests z'oli naye ng'ate olwana akole ki atuukirize ekizo kikyengezako okulaga nti kyovula bwe yafubutukayo ne basanctioninga omukulu atwala ekitebe kyaffe ekikulu ekisulamu abakulembeze baffe ku byenguzi. Ntegerekeka kati omuntu wawansi nakigana agamba oge kati bw'okinyonnyola bw'otyo nkitegedde. Kubanga oluusi wetaaga okweyazika omutwe gw'omulabe wo okusobola okulwanisa omulabe wo. Kati nga mugundi yo nti omubaka wa paalamenti yalina okukola omulimu ogwo. Kiki eŋŋamba mu kyo nti omubaka wa paalamenti yalina okutwala obubaka obwo bufuutuka ewa President Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'abussa mu bantu n'ajja n'abannyonnyola ne basobola okutegeera ekigendererwa kyaki lwaki bakeera ku makya ne bamuyita omusiyazi. Namunyola n'amugamba omuntu gwe bayita omusiyazi alina family, omuntu gwe bayita omusiyazi yayimba ku luyimba olwamugobesa Bungereza, omuntu gwe bayita omusiyazi yakeerako ku makya ne bamubaninga okuyingira Bungereza emyaka 10. So wamulabe ku TV ku BBC nga takiwakanya ate nga takkaanya nakyo, tagenda kuwakanya interests z'abali kuba nabaabi balina ebiki ebyabwe, naye ate abeetaaga okusobola okwadressinga ebizibu ebiriwa ebiri ewaka. Kati bw'okinyonnyola omuntu wa wansi n'akipasiivinga bw'atyo, awo oba oyambyeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omugatta n'abantu ba wansi bafuna endowooza ye. Kati challenge eyo gyasinze okusanga. Kati gwe kyoyagala okwadressinga 85% si kye njagala okwadressinga, kye ndi mu kwadressinga. Watandika ddo kikola? Dda. Ntegerekeza. Naye abantu gye tuyitira nga tumaliriza. Esebo. Bagamba kaadi byekozegeza singa tebatoobirye. Andi kati kankubulya ekigambo kino Simon ebaza Mukama. Omukulembeze gwenzikanya naye yakeera ku makya n'agamba oli bw'ajjanga ebikola ebifaanagana n'ebyaffe wadde tayambadde nga ffe mukole ki mumuwulirize. Nze ntunda Robert Sekidde jengwenguza Makindye East, situndangako kaadi, situndangako kala. Nze ntunda ani? Robert Sekidde. Abantu Makindye East banakkanya n'endowooza ya Robert Sekidde bajja kugiraga mu kalulu wali titwakanyiza n'endowooza yaki y'omusajja. Ate nga n'aboogera tubagaana kwogera kubanga we survive on critics. Sayimu kolikera ku makya nga tolina critique omala tolina mugaso mu nsi. Ekyo nkikugamba amazima. Take criticism positively and feed off it. Ninga ne kaadi ogiriko singa ebezze. Nze nkugambye ate bwenkera ku makya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nankubise n'amba gikima ate nyinza ogigana. Why should I say no to it? Enkozechi. We have the same interests. Our interests align. We are fighting for fairness in this country, all of us. Chechitwanya, chechitugeza, chechitwala mu byobufuzi, chechitwagaza okwadressinga ebintu byentufuuke voko ensetegere twogerako. So ate bwakeera ku makya n'angamba simbo y'enkyukakyuka yino njikuwadde ate lwaki mbanjigana. Naye abantu si basanyufu ndani ba media personalities. I know. You've been a complete disappointment bebagezesezaako. Sayimu bwokeera ku makya n'owasa omukyala n'ayenda oba n'abaliga towasa mulala. Just asking a question. After kwetegereza. Exactly. That's the same thing the public is doing. And I can tell you this, the public this time agenda kubeera very, very smart. Kwanza mbisanze ku ground. And I can tell the public is going to vote individuals. Bagenda kunoonya abantu bakozi sikala kimujjidde. Because the public, yes, has been disappointed by a few leaders.
nga bulijjo omulya mamba ab'omu avumaganya ki n'avumaganya ekika kyonna. So public kati ina conscious etegeera account for what you've done, kikyotukoledde, kikyogenda okukola, kikyolaze nti osobola okukola. Tebakyali bali bokyasuubiza n'owa ssente ne bakulonda, no, ebyo byagwawo. Baagala work. Ate bonna bafuuse very smart, bonna naye mu byalo ojja bawulira. Okay, neyanza tafubi neyanza nyanko Seymour. I believe awadde interview eno obudde n'agiraba alina kyapiikinzeemu. Bajja piikingamu nga bulijjo. Byonna tujja bikola, tusobola okujja ne twasama ne twogera. Aŋŋamba kati ndi kunze sobola okujja nenjasama ng'emutuze mwali muwulire, but naye n'ebintu ebimu tuba tubyetaaga. Ate nze kambabuuli abantu bano bemulaba bategeera nnyo bano abantu naye just befuula nnyo abatategeera basobole obbawa good content. Nomanyi olaba ensi eno olina okugendako mu bantu abo. Industry eno yogireetamu ennyo ekicorporate ekkuba. Kati olina bba wakati awo eserve the corporate side woba ofunye omukisa nga olinanga tafubi ono. Era ne tukkirako naye waffe gye mufuna mindset z'abantu ate eziri different from endala. Obulamu ne butambula. So naye byonna tubikola kwongerayo ekigambo kimu otugenda tugattako ekigambo kimu tusobola okufuuka abantu ab'enjawulo. Ntera nnyo gamba abavubuka nti no gwe olina omukisa singa Katonda obulamu bwatondebwa okuwangaala. Okyalina omukisa okyaliwo. Omukadde oyo nga tonnamujjonkera nnyo agenda ne bw'anaagaanirawo nekijja mmukola ki ejja mmutwala. But are you ready to take up the next step nga oweereddwa omukisa? So kyoba tuleta interviews faganako bwezi tunopickingamu kibibiri ate tunayiga okuwuliriza. Omanya awo tulinawo problem omu twagala nnyo owuliriza betwagala. Naye tunayiga okuwulirizanga endowooza y'omuntu. Tulina problem we listen to reply not to understand. Twagala kuwuliriza tudde mu ssaata okutegeera. Bw'onayiga okwewuliriza kijja nakyo okwongera nga kitwongerako. Neyanzeeke. Nze essaawa yonna Seymour w'omukira. Tujja bbanga tunoonya ku tafubi ono okwongera okugaziya ku guest list yaffe then n'okufuna ku birowoozo ebyawukana kuba ate tafubi sigojja osanga nnyo ku TikTok nti wamuwulidde nga ayogera. Abamu tubeera everywhere. Olumu n'ojjanga endowooza. Ate n'akalala kunyagala okuwabulamu abantu especially public figures. Mwagala TikTok eyo naye ate bw'oyogera ennyo osobya. Osobyezaamu. It should be once in a while. Obanga maybe olina kyovuga. Ate bw'oba olina kyonywedde tokwata ku TikTok. Olabye byaguddeko. Ale nga tobijjeewo. Tosobola. Ne bonaawayiriza nti omwenge gwanjogezza muganda wange. Kaba kagenze. Bagamba gambo biwa mwenga bisanga ku internet tevunda. Ubere bulungi basifune nyawo mwera. Era kyo internet tevunda.